kwaniza kutivye njawulo sebo. Amina tata wange nange nzazikola. Kitiibwa kya Yesu Mukama asinzibwe. Okay. Kulikayo mu awards. Navaayo nebaza Katonda. Aiva match tetwawangula ne twa representing eggwanga. Ya ensi yali eraba na representing Katonda abantu bategeera ku Yesu Kristo. Bagamba nze to me it was a win already. Okubanga twawangula emyoyo mingi nnyo abantu bategeera Kristo ne bakkiriza mu gospel that today you can be booked in different countries because of just one platform. Yeah. Kyatulemesa okuwangula award eno Levixion ngate tuli bantu bamaanyi ensi yatukkiriza. Ndooza kaseera omanyi Katonda buli omu yamutondera n'amutegekera akaseera ke. There's prime time for everybody and when your time comes nobody can fling with it wala so free okuchankalanya kaseera ku kaze. So tukkiriza Katonda n'abana Uganda nga gye beeyongero supporting a gospel music we will win. That is just an award. Castensis tugenda ne tweyongera okubuulira Yesu Kristo. That is enough for me. Naye ebbanga lino lino okuva wajja mu industry tovangawo akati gwakyakalina banno tebasaba busabi oba gwe ali blessed. No, nze we are one body. It is not about Levixion. Gospel artists bangi nnyo abakola ebintu ebyakabi abakola ennyimba ezakabi abalina n'ennyimba ezakabi nga zitambula. So I can't stand and taking a credit. Nebabula nsobola okwebaza Katonda ankuumye olw'emyaka 13 zonna nga ndi mu kuyimba gospel music. Liri nebaza ne Katonda akuumye n'abalala. Nina akayimba ke nayimbye akapya akalangi waliwo verse egamba nebaza nnyo yanyambako mu lugendo sinze nzeka nga ndi ne bannanga balala. So it is not about me. Webale kubanga omanyi gospel music. So it is a win for everybody. And I want to congratulate every gospel artist and the gospel family that we are taking over the world and the world is listening to the gospel. Eyo verse gye wayimbe gy'otuyimbiddemu nga weebaza banno. Nebaza abambereddewo naye nga tebabereddewo nze nzekka nga babereddewo n'abalala. N'abasajja baali bakusojjasojja balaneke bani bonna nabo bagwa mu verse eno oba bogenda bakulirayo verse eyaabwe. No. Nyina era verse egamba guno omukwano tegumanyi rangi tegumanya nanyiziza muneeyi tegumanya kyaye. So Katonda gwe tusinza ayagala buli omu. So ebyo tabimanyi oba mulina obuzibu. His love is for everybody. So I don't hate on anybody. Bonna buli ata ne baba tanjagala nze mwagala kubanga sirina mpeera gye nsobola kufuna nga saagadde bannange. Tewali mpeera. Woman of God ali atya ennaku zino tulaba akanyiro kasusse akange. Woman of God ali atya. Woman of God ali atya kubanga gwe kansokenziremu ekyo. Woman of God ali bulungi era nange mulaba nga mulaba ku social media. Yeah man. Oli musajja wa Katonda wanika omukono ogambe nti ne Woman of God omulaba bulabi. Yeah, Woman of God mulaba ku social media nga naye bw'omulaba. Yeah. Tuveewo Levixion. Twogereko ku nsonga ya federation. Levixion okwerireŋŋana nga kususse mu federation. Okwerireŋŋana n'entalo nga n'entalo okuba nti zisusse mu federation. Nsonga eyo gyogerako. Mu federation nga mwennyini nze buli w'embeera ndaba there is a lot of peace. Ndaba abantu baagalana gamazima sinalabawo ntalo. Sijja kulimba unless ng'entalo ziri abatali mu federation nga balwana federation. Naye njagala beera muntu w'amazima sinaakulabako olutalo luli mu federation. Maybe wembuliramu ng'oba ntambudde maybe bibaawo but I've not seen it. Ne mu group olaba buli omu there is positive vibes buli omu baagalana so I can't lie. Naye abayimbi nga bakeera ku makya buli omu kuddukayo obuddusi ba Spice Diana abayimbi ab'amannya Bagulu Nedi yavaayo naye still era n'ayogera ensonga y'emu nga ba Spice Diana gye boogera ti federation balwanira buyinza oba oliawo na bukulembeze. Sirina kye nsobola kyogerako ekyo. Omuntu bw'abanga abadde wano n'avaawo kitegeeza eba personal decision ye. So ekyo sirina kye nsobola kyogerako ya. Twogere ku lutalo olukutte social media akati olw'abakyala. Kigambibwa ndi ku federation kati love yesingayo obungi era nga Levixion gwomu love nti mweyagala mwava mu bintu by'okuba nti mwekumaakuma ng'abayimbi kati mwadda mu love. Naye ngamba love era mweyagala abamu balinayo n'embuto mbu kati ebyo munange sibimanyi.
sibimanyi njagala nnyo one day wenjogera ekintu nga nsobola okibaakinga ekyo sijja kulimba gwe nga bw'okyogedde tekiwulirangako no never ngambye embu mbuye maybe nga bw'ogambye embu era ndoza tutwala embumbu era mbu sikiwa nti nsobola okubeera ne ansa ya mbu sobola kubeera na ansa ya mbu abayimbi nga muyitiriza nnyo entalo z'okulwanira abayimbi abakyala naddala mu abasajja abayimbi abasajja muyitiriza nnyo okulwanira abayimbi abakyala abali eyo mu federation nabyo bikyali myambu abayimbi abasajja bayitiriza nnyo okulwanirira abakyala bw'obanga waliwo omuntu ng'ayagala mukyala we lwaki abatamulwanirira ekitegeza ebyogera bituufu ku intaneti nti mweyagala mwafunamu n'abakyala mu federation ekyo kibuzo ndozo kimbuuza luli njagala nnyo nkuwulire ansabambi nga nsobola enkya bakimbuuza ngamba ye kituufu bwe kiti kyesikiinaako obukakafu naye kyensobola okugamba bw'obanga oli alina omwagalwawe noba nga tali mu federation ng'ali eyo osobola omulwanirira naawe lwanirira mukyala wo olabanga mukyala wo alina ekkubo bamutwala oba omwagala fight for your love yes Levixion kino onansonyiwa saagala kuyisaamu maaso naye oba oli awo abantu bagala okukimanya ate kisuse nnyo bagamba nti no gwomu kubaleetedde okuba nti nomwawukanya abakyala bano ababiri Lydia Jasmine ne Gano Nantongo wamu n'omukulembeze wammwe nga gwomu ku mpaki ekyo olabika bambi ekyo kyonsoze kiwulira ku ggwe but like any other presenter maybe ng'ebibuzo bikuweddeko ebyokumbuuza no tofaayo maybe ng'ebibuzo bikuweddeko ebyokumbuuza because in my life ekyo mbadde sikiwulirangako but it is normal muntu oyinza obeerawo ebibuzo ne bikubula n'oyiyaayo okitegeera naye nga bw'okiyiiza Levixion nga bw'okiyiiza nze nyinza obutasobola kuyiiya ansa okitegeera maybe what I can tell you nga bwe sitali muyiiya nnyo nga njiiya nnimba sobola okugamba nti me as Levixion sibimanyiiko okitegeera nti era it is my first time okubeera nga ndi involved in that and it is okay, it is normal omuntu okuba museno buli omu asobola okwogera kyayagala naye nange nsobola okwogera mazima so on that I have no proof simanya alwaniriraani ate ga mazima n'okulwaniriraani nze nganzi ensonga lwaki nyimba njagala nyimba nti bategere Yesu Kristo kyandibadde kimpanya amakulu singa mbadde nkiyinako akakwate naye with a lot of respect and much love that one I have no answer kuba sikituufu Levixion kigambibwa nti omukyala Gano Nantongo mbu entalo ze balimu ez'omusajja nti gwaba gwasinga omukumaakuma because nange kamwa koogera nakulabako ku Sheraton nga mutambula babiri ku Sheraton Serena I mean ku show ya Azizi Gano Nantongo is my friend ne mulimba lwange rangi mwali ne video ejja mwali kwegamba kale pozi obanga waliwo etteeka nga sinatambula naye oba kubeera mukwano gwe naye ate naliyo nsobola olimenya kuba siraba kibi kirimu okitegeera she's like my sister you understand and I would say it I respect her and I would want to speak good things about her because she's an amazing artist she's my friend she's my fellow Ugandan I don't know why I would be far away from her obanga si chali wange like the way I'm a friend to every artist the sina mkwano sina artist gwe sitaagala okitegeera so nze otambula ne Gano Nantongo gwe bwe kibanga musange wo nsonyiwa naye sikirawamu buzibu naye neebuuza lwaki buli muntu avaayo n'agamba nti Levixion ayagala ono Levixion ayagala Desire Luzinda Levixion ayagala Gano Nantongo ate be bantu be bamu b'okozesa mu videos zo nfunirayo abatabalanga sigwe paka tikola Mukama akuwadde ekisa ky'amaanyi nti gwosobola sebo n'okucreatinga questions naye nga era gwe omulimu gwe anyways but I'll be frank with you me I love everybody man mu video yange Chikibombe mwalimu kyenkana buli muyimbi wa Uganda na buli presenter wa Uganda okitegeera maybe nga very soon bajja kumbuuza lwaki wateekamu emusika lwaki wateekamu Gano Nantongo mu luyimba lw'olupya ng'ate olina emikwano mingi egy'abakazi kubanga yayimbamu era ekyo bakinsonyiwe bwe kibanga kyakukola bubi mu bayimbi bonna bali ku federation Gano Nantongo gwasalawo okuba ndi okola naye oluyimba omanyi kyoba yekka gwe yabadde mu luyimba naye bwe kibanga ekyo kyakuluma nnyo nsaba nga kyakuluma gwe nsaba onsaasire yayimba bulungi kiki osinga omwagalako Gano Nantongo mwana mulungi alina empisa ennungi she is very humble very respectful
ampa ekitiibwa okitegeera bw'oba oyogera ne olaba nti I respecting the fact that I'm a man of God, like, and I preach the gospel to her, you understand? So man, I give thanks for everybody who will respect the anointing upon my life. I can't take it for granted. Tegeza abasinga tebakuwa kitiibwa nga Katonda Ntongo kyakuwa. Olaba neyo nakyo statement ogiraba nayo. Sibadde sobola okukolebwa nga nze agikoze. Nga nze agikoze. Naye bw'ojjukira bulungi sikoze ku statement ng'eyo. Amiina. Naye gwera okkirizibwa because guno gwe mulimu gwo. Isn't it? So okkirizibwa era guno gwe gukuliisa ng'ekola and conks on that.